bangi. Gwe William. Wanji? Jangu olaba ono. Ani? Jangu omulabe. Ani? Yuda. Yuda chichi oli oti. Jendi. Chichi ekikolesesa wazi. Sabe simu zo zikwata. Sizikwata ndi onkubire simu emirundi ena. Sebo kebera bulungi ku simu yo bwenkuba simu ozikwata. Gobo nkubira omulundi ogumu neba nga ndi busy neba missed call kitegeza sikute tosobola kukuba gwa kubiri. Kale tetukirwako nnyo. Kwata. William ekyenja jangu oli ekyenja. Ompe akafaananyi ko omwana wange baga national ID ku somero. Sebo gwe bulijjo nkube simu tokwata. Mbadde busy juzi nali safari. Kale olagala nvezi ne safari nzije. Esaini nga wano. Ekyo tukimale. Kale kikulese kyekyo obadde osobola njagala siginicha ne passport photo yo nze ngende. Magi genda nja kunguze je kama. Signing empapula tugende mu nyumba. Signing empapula tuve mu muvire. Ngenda ku signinga. Haleka ndo lufundi ngenda ku signinga chichati. Signinga tuve wa. Kati signinga wa. Chichi kyofenyo. Nze njaga siginicha yo. Kyekindese na kafaananyi ka passport photo. Ku somero bagala national ID. Saba nkube simu tozikwata. William genda bolekanire eri agasigi chawo. William genda olekanire eri. Magi, chobiruisa mpa ku pen mpandike. Mpa ku pen signing eyo no agende mu signature ne gundi nanga muntu. Mpa pen. William pen teriwo kati engeri gye babyagala encha. Abireke wano anabinonde encha. Sebo babyaga ku machava ku balabi. Iyo pen. William mpita omulalu. Nza kuyisa omulalu. William ali mu kumpita mulalu. Nza kuyisa omulalu. Nze munzije mbya nze temumpita mulalu. Ani akuyisa omulalu? Nza kuyisa omulalu. William nze munzije mulavu yammwe. Ate lavu kyeno lavu. Omuntu okujja kunona sigini kya y'omwana wange. Anabikimencha. Ebintu babyagala encha ku macha. Ku macha. Sebo omwana owange yatannaba kusaayo bibye njagala wano siginicha. Eyanguwa kakanaze nebuze ekikuleso wali ogenda wandekera photocopy ya national ID yo. William kyayawola kanzi wajinsaba tata bakuyita ogenda onyo bichayi byebikalu. William lwaki oyita kyayi wange bichayi ebikalu? William onyo kyayi mukalu. William onyo kyayi mukalu. Maginza byogedde. Nza byogedde. Sigwali mu byogerawo. Siginicha. Nze nabaga munzije mulavu zammwe. Bana kale kanko siginicha. Mukulu akafaananyi kalina. Magi kamalirize. Mukulu akafaananyi kalina. Nako keetaagisa. Akafaananyi. Magi mfunia ku bufaananyi. Nakakagala. Mpaka faananyi akatwala akatebe kufumuza omwana. Zideni agende. William nze muno siraba mbufaananyi. Magi oyina kafaananyi. William nkebedde muno nate muli mu bufaananyi muli mu akafaananyi nze ndi ex wo sina kyenkwetaaza mukulu. Kakana kati bya ex bijiddewo. Ati sagalo ozeti naze kusula waneeno nze ndi ex n'abantu ex jaga akafaananyi abajja bazungira mu nju z'abantu mbuba ex njuki no agamba kuba ex balekera okuzungira mu maka g'abantu bafune bakoma anonye bunonye sigini jana kafaananyi kaleta kafaananyi nkamuwa agende kebera wali mu tumuwa kino ekinene asaleko omutwe agende mu nedda ekyo tekijja kola waloza n'adda sibina musimu sebo musimu yo nina bingi nnyo. William nze tombogolera nze ndeese kiteeso basaleko omutwe batwale omutwe gw'ekifaananyi. Ekyo tekijja kola baga passport photo. Nze tombogolera. Ani akubogoledde? Nze akubogoledde. Tekijja kola sebo. Baga passport photo. Kanyambale sati nje tugenda ku studio manga tukubya kafaananyi. William ulindako ogenda ngende ko kubya kafaananyi. Luddawo. Wali manga ku studio. Ono si ex wo. Nedda mukulu. Ono ex. Ndi omuleka wona kugatta mwana.
ngenda Jesse baba sanga mutanga batambula mu next tubata mwana ate omwana avaawo ngenda kunona kunonyi kafaananyi wali agende we kubya kafaananyi onakamuleetera ku ssomero kumacha nedda taata nze mmanye ebintu by'omwana wange bitambula gy'asomera buli mutambula kumacha nga nkubye essimu nenkuba essimu ng'essimu tozikwata essimu Jesse zibeera bize nga nabyenkola kale zirazi kusomero jamugenda mu studio kwekubya bufaananyi bu passport photo nze njaga akafaananyi tugenda kusala ekiri wano ekinene ogende n'ekyomusoboka bingi bye nnina mu ssimu mukube ku ssimu teeka wali eri bakube ku ssimu agende n'eki baagala kali eri ke yeekubidde mu studio ye bannange kikikyo Magi William salawo mbadde nsaba salawo kangende nekubya akafaananyi nkomewo mu dakiika 25 ngenda kuba nkomyewo William mu dakiika mmeka 25 ngenda kuba nkomyewo bankuba akafaananyi nkatwale kati ate nono omwana nze mbadde simanyi nti akafaananyi babwagala mpampa esaati yange William mu dakiika 25 ngenda kuba nkomyewo nze mbadde simanyi nti okufaananyi babwagala agira n'atambula omusange mu maaso nedda maama sivaano nga taliiko nakimye kafaananyi Hilda toze kuyombera wano Hilda toze kuyombera wano era siyomba njogerako bwogezi agira atambula omusange nedda maama njogerako bwogezi tuvaano babiri toze kuyombera wano bulijjo takwata kuya mutambula tambula mugende eri mu maaso kuya mutamusemberera mpe simu ya bannange mpe simu yange wemba mugenda tomusemberera nnyo atambulire eri tugende atosika kateni nzono ex wange sirina gye mutwala tugende bamugumu omutima naye lwaki sigoberera abantu bano bagenda tukiryawo wansi nga bwe nkugambe tukube obufaananyi mangu nnyo nze nkomewo nekyayi wange kyagala kusanga ng'awoze kati awo bakubirawo nawe obufaananyi obulikkiriyo bwobwawo studio nomanga omwana alina waliwo studio gye mmanyi eri mu tawuni eri nga ku Abex Inn ku ini kubako obufaananyi bakubirawo obufaananyi nedda waliwo studio erinaanyeewaawo ku ini awo agambye Abex Inn otugatwekobera obufaananyi weeri studio nungi ojja bwaga Hilda olimba nungi ku ini wabawo obufaananyi waliwo studio ennungi tugende nedda William okola kiki ekyo tugenda ku bufaananyi bufaananyi ki tugenda ku bufaananyi William kyangu nnyo jantugende nkutwale studio wano studio magi njagala oddemu amagezi studio wano yakopi William jantuge mpe ebisumuluzo njagala oddemu amagezi ompudde bulungi ate njagala ompe respect kuba nange respect gyenkuwa emala njagala ompe respect emala nkugambye ngenda ku dakiika 25 bankuba obufaananyi nkomewo omutuuza nawe kifo kya maaso atule mukyawa tuleri emabega omutuuza wano kati wuliriza kati kyogamba nze kati oyagala omwana muleke oyagala omwana mwesonyiwe nsindika oyo munnoowo oyo nsindika nkugambye ngene dakiika kyokka era okomawo era onondoola olinya mmotoka wali uwa ku studio ya wali wansi kale katugende tutambule tugenda fenna tulagawa nze nagamba nze ebbobo ery'ekisulo lyondeetako njagala olikome oliteeka eri ompulidde bulungi kani natula eri emabega tomuwa kya maaso ono ex wange ono ex wange siina kyemwagaza ensobi gye twakola twazaala omwana kati mbadde nkusaba ngende malirize bye nina okukola enanga muntu na buli kimu mmute agende owulidde kati byolikomejja byobuba n'obuba ebyebuba ebitategereka tebikola otandise oli mukunketta lwaki onswaza ebitategereka lwaki onswaza ku kino tuwa tugende William omutuuza mu maaso kati atuulewa kale genda otule mu buutu atule mu buutu empisa embi waziyigirawa lwaki olina empisa envundu bwe zityo kyolina omanya ono maama wa mwana wange kati otala muteeka mu buutu mutwale nga mugugu nga matooke
mutwalenga matooke kyoyagala tula mu buutu anti munaye bagala obeerenga matooke. Nze ujjo simanyi notonjagala nabo ekyo tuira mu nkyayo bita mulimu ku nkyawa. Sikwagala singa oli wali kye nkubuuza. Pomatula tugende saka kumalya nkugambe dakika 25 chokola ono mali ebiseera tuula bira mu 25 tuula 25 kati lwaki kikyongolo okutuuka kwekyo nze teyesigama muto gwange era abantu atakwe yesigama kikyongolo okutuuka kwekyo magi nze mbya munatule bulungi nze kati atudde atya bya bitatayi gye bikoma la bitatayi gye bikoma ebyo bitatayi bina kubeeraawo geno mubikeko mubuyo mubikeko nze mukasike ebitatayi bye bibeere eno shia genda mu nyumba njagalo nesige buli omu awe mune respect gya deserving njagalo nesige dakika 25 ono ngenda kuba mumaliriza then ate nkomewo kyayimuze mu flasika agira abuguma sina kyengenda osanga awoze gwamanya tukole ebyo nze sina kyengenda kulya nze olumutuusa wali nga nkomawo osegedde muteke mu flasika bwe nkomawo nja kumunywe nobire bakati nsobodde oyagala nkole ndi omwana muleke aleme kuregisteringa mu somero abuleyo tadda wano anti olabayo gwe yangana okwata amasimu ge neŋŋama amasimu sijja gakwata ndowooza olaba ekiganyo okwata amasimu kivuddemu nandibadde musindikira kimu kyayagala gwe yabireeta sayininga ebintu byebiwe ebifaananyi bwagende gwe yabireeta kati obiraba kati kaŋŋende mmange eddakiika 25 nkoleki nkomewo nzibala William nzibala tugende mama William wayigala abo nga nasubwa dda nze ebyo tewabinkolako saabikola kwa kikakasa eyo laavu eyo kutiitiibya mama weegayira nabwegayiriza gwe atabyagala ebbanga yonna lyemmala naabwe nakwesibangako nenkwesibako naye nga tosalawo okiraba nze sikukyawangako gwe yasalawo n'ogamba mbu simanya sikusaanidde n'ogenda nagoba tugende tukubya obufaananyi ate munnange ate bw'oyagala si bw'oyagala bwokka nze si we wandeese bwokka kuloza nze mbadde sikumiisinga oŋŋambye ononye bufaananyi bwokka sigenikya naye njikuwa tugenda mu studio kuba bufaananyi iye ate obufaananyi bwataamu ejja nze nange mbadde nkumiisinga nga engeri yokka gye nsobola okufunamu ate oba gwe tokwata si oŋŋambye obufaananyi bwabwagala nkeera nkya era bwetaagisa tubukole nga bukyali tubitegeke bibeerewo naye nange nkwetaaga gwatakwata ssimu tugende mu ini mbadde nkusubwa kati kyogambe ebbanga lino lyomaze obadde yakulaba kubuuza oba oyagala bufaananyi mbadde era naawe nkwagaliramu gwatakwata ssimu tugende Magi osibye oti William nze ni dakika 25 ati jukira ngenze mbadde bwe ntuuse bemaze okuba obufaananyi ate bakyali bange ne bankubiranga omupiira mani ne Arsenal ekola ki esamba so ate nempita nze dakika 25 saawa ziri 12 omuntu avudde ku saawa 3 zigenda mu saawa emu ulira William wakadda nkugambye ngezi William ovawe watuufu nkugambye mani ne Arsenal zibadde zisamba zibadde kweziriza ensamba mani ne Arsenal era mani ne Arsenal munnanga ate tunaga ibi bide basamba so ningena ne bakyali bange ni bagenda ne banegundi ba Simon tugenda tusamba omupiira ne musamba omupiira ne ba Simon yes mani ne Arsenal kulikayo mvuddeyo munnaye mani ne Arsenal mvuddeyo ne William njagazaaki mani ne Arsenal ezanyi ndowooza kibadde mu kisaawe byonna byonna obyekoze n'obimalayo ne kapati mugiyuzizza sigwo badde oludde abadde azanya omupiira ngome mani ne Arsenal bebadde basamba ndowooza omukubye mmeka leero baani maniyo ate nze abadde asamba naye William bonna obukoze n'obumalayo ne kapati ne mugiyuza naye Magi biki byoyogera weevulunze omukulikayo munnange
totandika bintu bitya jandi kati otandise ebintu byebyo. Daba wofaanana bwoza siraba. William wavudde wano ku macanga tonna naaba wenna obunyo bwa sabbuuni. Banaye obuzibu bonna olabikira ddala kunaaba onaabiddewo William onaabiddewo. Labayo nsose mu sawuna. Bwe nsose mu sawuna bakyali bange be bampise ne ondabako amatoki taki. Oli mugambye olwogambye ova kola mupiira maniyu naaseno. Labayo mpuliriza bulungi bwe ngenza okukubya obufaananyi oli ne mbumulekera n'agenda. Olumuntu olaba wammanga kasitudiyo kemanga olumaze obbukuba ye naakola ki ye n'agenda. Kati bwagenze nenkola ki nze bakyali bange ne bampule ne baŋŋamba tusooke mu sawuna. Kali mu sawuna gye naabidde. Sabuni gye bamumpeere sabuni omu naawe ono abadde geisha era olufunye William era olumaze netugenda mu mupiira. Naye William nkubuulire waliwo ekigendo kyuka mu maka go. Waliwo ekigendo kyuka okuva n'olwaleero nze nkubuulire. Magina wate tewayisa muntu ng'ate atategeera bintu bino. Waliwo ekigendo kyuka ate kigenda kyuka kitya? Gwe kitunuulire olabe. Kitunuulire olabe bw'ova mu bwenzi. William bw'ova mu bwenzi. Nva mu bwenzi kine kati obufaananyi n'obwenzi sibyawula. 12 ze zikomyawo wano. Obufaananyi n'obwenzi sibyawula. Ekituufu kiri nti ova mu bwenzi. Ate bwenzi bwawa? Obuwoowo bwawunya bubeerayo mu sawuna. Buwoowo ki naawe? Mu sawuna wabeerayo obuwoowo. Wabeerayo obuwoowo mu sawuna. Gwe bagaye nze sigenda mu sawuna. Naye bannange omuntu akola atya? Yogera amazima.